Sala pressure. Sala pressure tanali nyanyonyi bukeyazi. Amina njirinye. Nenyongerako kanoti atamanyi luzungu bukeyazi. Gravity mbutamanyi luzungu bukeyazi. Bukeyazi. Newemba nsula sana. Bukeyazi. Abanajera mu fe. Pastor. Wanje. Tutama simu. Batubuzeeko. Noti musamusamusa nambe. Jagale simu satuli basatu. Abantu batubuzeeko pastor tubenga tu. Naye mubuze nga manyi mubuza nze self appointed head boy. Wenasana. Neronze. Mwebale kuweereza. Amina. Ani ono tata. Nze mbadde mbuzamu ku kibuuzo. Yesebo. Nze Merogoti Wambuze nakifuma Yesebo nakifuma Kayunga Road. Merogoti Tewambuze. Tukuze twegomba katoyo Pastor Wilson Bugembe. Era mwebaza ndikyakulabirako nnyo eri abantu bangi ddala abavubuka. Nti twagala okubeerako nga ye. Naye esayibwazo bakugamba nti industry okusinga ennyo erimu erinnya ng'okusinga sente era nti tekyandibadde kati nga ye Pastor Wilson Bugembe yandiwadde mu nnyo magezi kuyingira entertainment industry olw'okuba nti alabye Pastor Wilson Bugembe. Embeera eyo tuufu oba ddala batwamu bubi ndowooza nkyamu. Okay. Ngade ndi Merogoti Tewambuze. Tukoyanza abantu benakifuma. Pastor, musajja ali Kayunga luguudo linakifuma tumuddemu. Omusingi bagusima abatusooka okuyimba kati ffe tutandise okukwata ku makungula. Yanzijukira babiri eryo yasooka okusaba miliyoni emu okuyimba ku mbaga kata mukyaki babeereyo okwekalakasa naye babiri enakitandika. Kati bano ba Levi, ba Kupi, ba Habati, ba Justin, ba Exodus. They are bali kuzimbira ku musingi nga osobola okusaba emitwalo 5 oba miliyoni 2 ne batakunyigira. So je tulaga waliyo suubi ya njokera Seku Martin. Yatandika oganti banayinza okuyimba ku mbaga nsasulwa. Abantu ne bamukyawa. Nyo nti asaba atya sente ng'atayimbira Mukama. Naye kati ndowooza nti ennyimba gye tuzikubira ne Spice gyakubira ne Levi gyakubira ne Kupi gyakubira ne Shibo olyawo gyakubira so Okay. Expenses. Embeera simbi nnyo nga bwe yali. Okay, ali kusimu hello. Hello mukulu. Ani ono tata. Nze tumushabe Francis Dene Nsambya, Kasozi Nsambya. Tuli bulungi akakuba katonyemuko. Ekibuuzo eri pastor. Njagala simu oyo. Pastor. Akulira. Sima. Weba kulaba nti abavubuka tuvaayo. Naye mpali njagala kubuuza Yesebo. Abantu waliwo mukwano gwange yamu nkinema. Buuza lwaki muba Jos abali mu best timu wa Black naye nkinema nenga munange nange omuntu akitegeera waliwo yolamuko yekyo mukulu. Ese butweyanza nnyo bakabo webayisima Pastor Wilson Bugembe azze akikola kino emyaka mingi nnyo nga supporting abavubuka bangi nnyo era ne bemulabyeko wano bonna. Gwe ekibuuzo kitegedde. Ekibuuzo. Okay. Wamme simu ebadde kutuka mpulidde Black. Mbaye simu bbiri tubenga atu. N'okwebaza. Rupi! Amina. Yagaana okulokoka emyaka gino. Pastor ngenda kujja okoke naye njagala onzijendoke nga nina omukyala. Ekyo mu Bayibuli tekirimu kigajangu nga bwoli. Ali kusimu hello. Hello. Yesebo. Mpita Kenneth okusinzira Kajansi. Ekibuuzo eri pastor. Kajja pastor tuwandika muraba Nange mukama wange. Amaanyi nnyo naye waliwo akayimba kijagala nyimbiremu nga tanavaawo. Kayimba ki?
waliwo akayimba kayasookera kakasooka okumuweesa awadi wanawulako sitore ye bambi namba akamwesoza emitwalo 5 nga kyali mu high school yakumanyi kayimba ako gwoyagala kayimba yayimba nga akaaba n'okukaaba vidiyo yaako n'ekirala basita mbadde musaba asse ku miti emitu ekimba gospel kuba ye musajja w'amaanyi mulabi kale tukweyanza taata pastor owulidde bulungi oyo kwata ekisimu ekiringa etafaali nga mukama akimanyi beera n'enviiri ezakaweke nga zino ezange oyo nasinga omutali mukama ndowooza newenkomawo nerebyakone asembayo ku simu asembayo ku simu noti musamusamu nkya Sunday tugenda kusaba ntya noti musamusamu 237 namba isimu asembayo pastor Rupi. yesebo Webale tuleetera pasita wapoyo. Pasita Wilson Bugembe taata. wangi Tusalidde okulaba kikwano. nange munange Ambasada w'ababiitusi Rashid Soje Nateeti. yesebo Bannange tukwagala nnyo pasita. nange kikwano Webale tulokola kuba nange ndi muvubuka webale lokola abavubuka babadde basiwuka babalyowo emyoyo ne batirira mu layini ebya ddala. Era tusiima busimi byokola taata. Ne Rupi oyo mutukwatiremu omukyusa ave mu bintu ebyo ebityo yetereze agende mu maaso taata. emyaka gyonna yaguba Tukwagala nnyo taata. tukweyanza taata Rashid Soja ku mukisa mpewo team B2C soldiers laja pone so B2C respect my brothers atubuulireko ko enteekateeka y'ozimba kyaki yaffe eri kuki twatuuse ku level y'okusereka mwenna abajja enkuba nebakuba mutuzimbe thank you abantu bajja mu nkuba abantu mbega mwebale engeri sina tv wakamera bambi abantu Rupi bajja enkuba yatonnya okuva lwe byatandika paka lwe byaggwa naye abantu bajja mwajja actually I will speak this on camera a concert nze naye manyi bagenda kutusiba kubanga sente zetwali tutaddemu so nendowooza kati enkubako ebitonye embaleka bagenda natubanja batusibe but I stand here before a holy God to testify nti sikolangako concert yakola profits than that rainy concert obulamu bwange bwonna they saved more money than any concert I've ever done when the weather is good. So kati chachi mwenna abajja enkuba nebakuba mbebaliza wano temugamba nti saabeebaza mwebale nnyo nammwe abatajja nammwe abasigala nga mutuyamba actually kati Rupi tutuuse ku tunatera okurufinga just twetaaga emitwalo nga 2 aga $2 okurufinga level esooka kuba level ziri 2 zaali 3 naye embeera gye tuyitamu kazibeere 2 tumaze okwebaza tumaze naye nakabanyonyodde waliwo ke experience akaaliwawo wakati wa concert embeera gye walimu awo baŋŋamba nga toilet paper scott okunswaza booto ku tv nga nzika zaaki ogere pastor mira kuwezityo saage saasikako toilet paper temumpayiriza ng'enkuba efukuma budde bugenda ogamba ya nali kwa kashiya tewakitegeera kati sibakubawo ng'ogamba abantu nti kibanyonyole no nali kwa kashiya ng'enkuba eganye okukyala so nengenda mu bathroom literally to not to even pray to cry okitegeera ng'enkuba eganye so nagenda literally kukaaba bukaabi so kyekyo ssebo kwali kaaba tiyazai toilet paper pastor waliwo ampeereza ekibuuzo wano ekisembayo aŋŋambye pastor mumbuulize ka whatsapp embaga yadde ekintu ekyo nakiddangamu nnyo n'enswala kati si kyakyogera nnyo nja kukola kikole kubanga nakinyonnyola nnyo n'enfuka omulimba naye mwenna mumanyi nti ebintu bya laavu bino ndowooza nalina amalala edda nali ndowooza nti wenatuka okuwasa njagamba bugambi muntu nti gyali tugende si bwe kiri embaga si
right now I respect ngenda ne tuyimba ku mbaga z'abantu, but now I respect ne domva ku mbaga ya kooti eno. Now I know it's not the tent or the cake, but the story behind the wedding day. Itself. Yeah, so embaga bannange buli akola embaga respect. So ebyange tebibadde byangu naye njabbi wangula naye sirinze ka yeah balebekisho nabo bonna bali bubi. Okay. Siri bubi bangi nnyo. Pastor. Nawe kennyini se wali omukyaleka. Taliyo naye. Omanyi otwekalizaamu nga nawe oli bubi nnyo. Waliwo gwentunuulira awo naye nga taliyo pastor. Mukama taata tusaba otusumulule mu kintu kino. Amina. So pastor nga tugenda obako obusemba eri abantu tukute. Nakayimba kana kapya pastor ani akawandiisi ani yakoze video ani yakoze Who cares? It's 1 week old. It's making a week tomorrow, and I'm impressed by its the reaction. Katandise n'ofuuka a slogan. Who cares? Nze yakawandiika literally kubanga pressure. I'm a pastor, but I've seen what pressure does to people, especially young girls. Nengeramu omuwala omulala ayimba kola so mwana omuto. Kana akato akaita midred. Nga bolaba leero bolabye Elibulamu n'olaba Zabu n'olaba Justin n'olaba, so I think kitukakatako mu magye buli afuna chepe asitula omulala Atikire abalala. So midred is an upcoming star. There is Carol Komeza, there is so many other folks coming up. Ayanyiga mapesa pastor yali ani yenyonyogera mapesa. Bomba. Made my Bomba, very young, talented boy. Suspectly is actually young boy. Yakubire yengom. So nengenda literally. Chinga ne wanaza rodake yatwala. Side soft yakuba. Aye katonda nge anida miracle. Ni mama. Some superstar there. Dr. Fizo. Yes. So yakuba wanaza. So nejo literally gundi yali agenda suspect oba wanga taina nangamba mu dropping eko so ne tugenda nangambo yakubiremu kati kuyimba nganzanya. Who cares? Then ne chenyuma then ne tuchita then Aronia yakoze video yo. Concept kabadde kaso. Thank you. So pastor fetukuteredde wano netwagala okwebaza okuyitirako wano ku Kigunda okwembracinga omulembe omuto oba omujiji omuto feno tulaba tuli abasajja embula kale nange kanebalize Muli bato. Rupi oli muto. Yananya. Ate obuto nabo bulayi. Rupi nze nawe ekyo. Yambuka 4th floor ne 3rd floor. Ochali 20, you are 20 what? 27, 28, 29. Oli muto. Otuvuzira otya Rupi? Otyo. Kale, pastor naye kanebalize wano. Ndi omu kwabo. Abayimbi bazze nnyo mu makaago mu COVID muno. Nasa neyo nange ndi omu kwabo abajja. Era akawunga nakafuna wali nga tight ekyali bikiwali. Nze sinakafuna sakafuna. Gende eka ku Sunday. Musomba nange sinafuna kafuna. Nze kuba naye zinnuma. Nze kuba olekera okunnangira. Musomba bazilonda zino. Baziwono. Bazinfuye ku mbaga. Temutunulayo nnyo. Katonda tukoze kyaba comedian. Bazifuye ku mbaga. Abantu. Nsiimye busimi. Kakati nsaba yesaala. Tulene saali eyo. Mukama mulungi. Kwebaza olw'abaganda bange abali ku star munsi yonna. Nsaba owonye ensi coronavirus enseddemu ebeere ennomo. Sabira abalwadde obawonye ne bannamwandu obawa omutima gukwesiga. Abakooyi n'abazitowereddwa obatikkula emigugu. Gwe yanzija ku street nga sinawe mbeera n'enzunga nga sirina ankwata ku mukono n'onkwata ku mukono sinatuuka gye ndaga naye mpangudde nnyo. Ndabye okuganja mu bantu abalokole n'abatali balokole. Sirina kye nnina nga nkisaanira okuggyako ggwe sabba muntu teri musamize yannyambako wabula nawanika mikono ne nkusaba buli muntu ali ku star olwaleero nsaba Katonda akuwa ekyo ky'oyayanira ku mutima ky'owulira nti kizibu. Yeremiya 3:27 nze Katonda bonna abalina omubiri waliwo ekinnema. Mukama nsabira abalina siriimu obawonye kubanga owonya. Abalina covid obasumulule. Abatalina mukisa ogubawe. Abatalina mirembe ogibawe.
sabidde bannyonnyono bakolera ebyamagero buli abadde ku tv okutandikira ku rupi muganda nge ne muganda nge obawe omukisa obasanyuse n'abali mu control room n'abali ku Star TV from the managers to the directors n'ababeerako ku UBC ku makyanga mbuulira ab'Africa family yange bawe omukisa mukama sabye ebirungi future ejjulo ebirungi toziika tebakuziika sabye bino byonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amina mbadde nsaana nzijukira waliwo akayimba bana enkya Sande ngenda kubeerayo nga mbuulira mbeereko waliwo akayimba nzikiriza nkayimbe abantu bakaagala nnyo ngenda kayimba koota ono akayina oba kafuka anthem